Wobanga ewatuuka awantu w'okolera wasangawo omuntu eyakwaniriza n'essanyu n'ateekako simayiro n'akulaga nti ye akusiimye nnyo era buli kimu kiri okke. Ate era nga mu buufu bwe bumu wasangawo n'omuntu eyakulagirawo tukalaazize nga ye tabikkako n'akulaga nti nze naawe tetuyina kyano, nze naawe tetuyina kyano tetuzikwasa nga yakulagirawo. Vidiyo eno mukwano nandisabe n'ogiwa obudde. Masaka ngenda kuba nga nkuzanyira ka vidiyo k'omukyala nga ayinako ebigambo byayogera. Ogenda kumanya mu bantu bano ani gw'osuubira okuba nga ye mulungi oba gw'osuubira okuba nga ye mubi. Nsooka okubaanirizaako wano ku YouTube channel amanya Maggie nga bulijjo, ate era nga nkwebaza nnyo ggwe omulabi wange nga wasalawo n'ogamba nti buli lwensanga vidiyo ya Maggie nja kugibikkula ndabe ekiriyo. Ate era naawe eyasubscribinga weebale nnyo okuba nti munange okola kinene nnyo okubanga channel ekula, ate naawe alayikinga n'akomentinga okola kyatabu nnyo okubanga oyimirizaawo channel. Wensabira gwe wena mukwano nga gwe mulundi gwo ogusoose okugwa ku channel yange. Konera akawo kagambo subscribe, ate era oyinza okukoonako ne ku kade. Buli lw'okoonako kade kayamba nti buli vidiyo gye mba ntaddeyo YouTube nga yo ekuweereza ka message negamba Maggie ayina ka vidiyo kataddeyo. Kale katugende ate mu vidiyo ya mwana muwala ono, nange nja kubanga mbaako byenjogera mu maaso awo. Ekimu ku byenjize ku Bawarabu ebbanga lyemba mazeemu. Yagala nnyo omuntu ng'oluyingidde mu nnyumba ye oba ne bakutwala mu nnyumba n'osanga mu family member yenna n'akulagirawo nti akubodde, takwagadde, takusiimye. Oyo omutima gwo gubeere mwerufu ku ye kuba yakuyambye n'akulagirawo. Naye baana mmwe teweesiganga omuntu akwaniriza ne simayiro ennene n'akulambuza buli kimu, n'akulaga nti yasinga obulungi, bwe ziba ngoye n'akuwa. Abantu bwe batyo nga yakwefuulidde okaaba amaziga ne gakugwa mu kiwanga. Nga yasazeewo okufuukira mubi, oyinza okukyejjusa. Ayinza n'otuuka ekiseera ng'akulaba n'akusanga ng'oli emmere n'akubuuza n'agikuwadde. You people, I've seen these people. Bannange Omuntu asekaaseka ennyo bw'aba ng'anyiize muzibu wa kukontrolinga, ate afuukira ddala omubi ennyo gy'oli. Lwaki afuuka omubi ennyo era abeera muzibu wa kukontrolinga? Nti osobola okujja okuba nga olina by'okola ne bimunyiiza n'asirika n'asigala nga teerako simayiro. Tojja kutegeera kyenkoze kimunyiizizza neetonde oba nedda. Akulaga kiri fayini naye nga munda kimunyiga. Kati olunaku lukya lumu n'obaako akantu k'okoze n'ekabira katono, najja ng'abigattagatta byonna by'ozzookola, abeera muzibu. Ate ekirala, oyo muntu asobola n'okukutta ng'aseka. Ye muntu wagenda okuleeta ekintu nga kirimu obutwa kikuwe ng'ataddeko simayiro, ogamba ono ndyokke naye. Naye nga mukwano amalawo obulamu bwo. Ye muntu asobola okukusitula n'akutwala mu kifo bagenda okukukolera ekikyamu ng'omwesize 100 ku 100 nti oyo ye njagala from that day we nayingirira mu nnyumba eno oba okuva lwe namusinkana. Kyova olaba nti bw'oba owulira omuntu anyumya nga baamutuusaako obulabe, ekintu ekyo kibeeramu omuntu eyali mukwano gwe ow'oku lusegere. Era ogenda okuwulira nti gundi yaloga gundi, simayi yamukola biki, simayi yamusiraanya, yali simayi yakola biki. Lwaki? Nti obeera open n'omuntu oyo buli kimu ekikyoba okimugamba. Omuntu akukola ekintu ekikyamu tava wala. Omuntu akusiraanya tava wala. Omuntu akulimirira tava wala. Aba amanyi buli kimu ekikukwatako olw'okuba oli open n'omuntu oyo gw'omutuwala nga ye mulungi ennyo kubanga teerako simayiro, teweesibaamu, teweerekerayo, noba ng'omubuulira buli kimu, buli step gy'ogendako n'ogimubuulira. Naye jjukira tomanyi kiri mu mutima gwe munda. Akuteerako simayiro, ekiro n'agenda n'afuuwa emindi. N'akuteerako simayiro, ekiro n'agenda n'akola ebintu byakoze byonna. Naye ng'omuntu oyo tosobola kumusuubiririzaamu era asobola okuggyawo obulamu bwo
nga totegedde nti yakikoze. Kati ate omuntu ono gwe gw'olabanga omubi oba yakulagirawo nti ffe tetulina kyano, jjukira oyo ye otandikirawo okubanga omwekkaliriza, omwekengera, omwewala kuba yakulagirawo nti mubi. Era omuntu oyo kizibu nnyo kyakukumanyaako ebintu byo byonna ebisinga. Era omuntu oyo ne waba aleese ekyokulya n'akikuwa oyinza okukyekengera n'ogamba ono kuva ddi nga tuli bakyali, oyinza obutakirya, so ng'ate oluusi aba akikuwadde nga tekiriimu kintu kyonna. Oli omuntu oba omwewala nnyo era oba omwekengera nnyo than ono akusekera. So kati omuntu yenna ng'oli eyo ng'olina omuntu akuteerako simayiro, omuntu oyo yes nawe muteereko simayiro, naye making sure nti tomubuulira bintu byo byonna. Mulimu n'ebintu ebimu nga tewali ayina kubimanya, tulina kubyesigaliza. Ate nkubuulire omuntu ono akulaga nti temulina kyano, ate nkusekendinga oba nkusapootinga okumubuulira oluusi ebimu ku bintu byo than ono akusekera. Ngenda kubawayo story eyange n'eyali mukama wange mu Saudi Arabia. Omukyalo oli yali mulungi era nze nganze ku sayidi eyange saalaba nnyo bubi bwe yalina, naye olunaku lwe nalaba nti ate yali muzibu nnyo kyali kituuse ku mukozi eyali akolera kitaawe, kuba yali ffenna twali Bannayuganda. Omukozi eyali akolera taata wa mukama wange yali tasiba zikweya. Mubamanyi abo ab'embalala bo tebasiba zikweya, ate bo abaana b'embalala tebapretendinga, ye akugamba ekyo akulagirawo. Mwana muwala oli salalewe bwe yatuukanga n'ayitako ennaku nga tebannamusasula, yatabukanga, yasuulanga n'ebikola wansi. Ate yali tamanyi Luzungu ate nga tamanyi Luwarabu. Kati nga mukama we alina okukubira mukama wange n'amunnyonnyola, mukama wange n'annyinyonnyola, then ne bamumpa oli n'enjogera naye ku ssimu. Bwetyo bwe twatambulanga. Mwana muwala oli yagenda n'asuula ebikola wansi, naye ng'okuva emabega eri nga yakatuuka yalinganga ye ebyokulya ebyo kuba bakola, Abakiga bakola, yalinganga ye ebyokulya bimuyombya era nga baba tebamuwadde emmere mukwano ng'akola olutalo, abagamba nkola lwaki temumpa mmere, ne bamugamba ebyokulya bibeerawo lya. Wanudde olunaku lwatuuka yali abanja salale n'agaana okukola, ne bakuba essimu nannyonnyonnyola n'angamba ssente zange nze we mba nkola sewummula, ne woba weebase bakuzuukusa n'okola lwaki nze tebampa salere wange mu budde. Ngamba nnyonnyola mukama wange yayomba, omukazi yayomba kye nali siraba. Lwe lunaku lwe namanya ne ŋŋamba bano abantu bwati bwali ssaawa yonna asobola okukyuka, babikkako bubisi. Omukazi yayomba n'ayogera ebigambo biyitirivu nnyo, n'alyoka agamba yajja kulya buli ssaawa, kulya abatafunye byakulya n'alyoka leekaana fuluusi na bannange. Omukazi yayomba, naye ng'oli gwayombera si mukozi we, mukozi wa kitaawe, ate nga si yamusasula. Olunaku olwo lwe namanya nti omukyalo oyo apretendinga kyali kungulu si kyali munda. Ne nnyongera okumutya, ne nnyongera okumwekengera. Naye ng'abakozi bannange abalala bonna bwe twali mu kikomera mukwano nga baŋŋamba boosi wo mulungi, ng'ateekako simayiro nga takoma kuba nti nze gw'ayisa obulungi nga n'abebbali abayisa bulungi. Naye olunaku lwe nalaba ng'atabuse nagamba what? Ne nnyongera okutya, ne ŋŋamba ono omukyala apretendinga, nina okuba omwegendereza nnyo mu buli bye nkola. So omuntu oyo asekaaseka akulaga nti buli kimu kiryoke, waya lwe zivaako
omukyala yatuuka okugamba dde Uganda kye nali nabalabako nti bo tebasobola kukasuka bweru bo tebasobola kukasuka bweru era nga balina kuzza wammwe n'alyoka agamba dde Uganda kiko n'omuwala naye nangamba oba kudda Uganda bagamba am ready n'olwokubona yabyogera dde Uganda nga si ennannyini mukozi oli omuwala omukiga yali akola oli omwana yali akola naye nga gye yakoma okukola mu bya ssente ze tomusindikirako mannyo era nga n'ekigambo ky'okulya alina okulya kubanga akola so bamikwano omuntu asekaaseka si mmere kulya mwegendereze nnyo if possible olaba nga bwe weegendereza oli yakulagirawo nti tetulina kyano noona asekaaseka beera nga naawe oteekako simayiro naye nga munda okimanyi nti kyali kungulu si kyali abo bakyuka ng'omunyiizizza ate nga ozza obikola ebbanga ng'aseeka kati bakuuma obusungu ku mutima naawe oli eweemanyi nga gwe toyombayomba oyagala buli muntu naye nga mukwano gy'okoma okuŋŋaanya obusungu bwe kiba kyazze omuntu oyo tosobola kumusonyiwa era abo abantu boolaba asobola okukola ekintu ky'otasuubiriza ne bagamba ye yakikoze nga ye yakikoze omuntu asekaaseka akulaga nti bukimu kiryokke tabeera mwangu so mu buli sitole bwe zityo tufunamu ebyokuyiga era nkimanyi nti waliwo afunyemu ekyokuyiga ate mu sitole eno oba mu mboozi eno oba mu bigambo ebyogeddwa mu vidiyo eno nyongera okubakulisaayo yonna okuva gye twatandikidde ate mpaka wano wetutuuse mukama bankumire nnyo atakumira mpeera bannange nina eya byandi B nina ennyumba wosobola okujja ova ku kyeyo onoonyako akafo akasirifu wowumulirako olunaku nga tewali akuleekanira mukwano osobola okubanga ontuukirira nina ennyumba tuli ku kalina kafo kasirifu bulungi nnyo ojja n'owummulamuko ova ku kyeyo oyagala osooka oyiteko mu kibuga olina buyagala okugula toyagala ate genda mu zi hotel oba mu ziroogi nti osuleeyo mukwano onkoonako n'oba nga ate nkutegekera akafo ako buli kimu kibeerayo ojja buzina ngoyezo ne oba oyagala kumalawo omwezi mulamba tuteesa mukwano olunaku gibe $40 olunaku ye 24 hours kangeze nti bwoba otuuse ku makya ku ssaawa emu kitegeeza enkya ku ssaawa emu olunaku lwo luba luweddeko gibeera $40 weetaaya osobola okwefumbira buli kimu ng'era omuntu ali ewakaawo nga tewali akulingiriza tewali gwotya so ow'omwezi nga mamagi nze njagala kumala omwezi nkomawoko mu vacation kuwummulamuko naye saagala kupangisa nnyumba kuba sigenda beera mu Uganda ngule ebintu mbiteekewo ate male ntambule ŋŋende kati mukwano ojja ne tuteesa osobola okubeerawo omwezi osobola okubeerawo emyezi 2 oba vacation yo ya myezi 3 y'ebiri ya mwezi osobola okujja mukwano ne tuba nga tuteesa nemba nga nkutegekera nobeera nga oli mu kafo awalungi awasirifu ate nga wali seefu mukama bankumire nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako mweraba